Mbaniriza bannange mujebale ko jonna tuli waneeno ate okubanga tubanjulira products za Nyondo GLEAM era nga onakulwa tugenda kubanga tubanjulira ambassador waffe atagenda okubanga ekintu kino akitwalira ddala mu maaso nga boolaba tulina products ez'enjawulo era tugenda kubanga tuzibanjulira mu bwangu ddala nenga kye twetaaga ye support yamwe sijja kwogera bintu kyalina ambassador waffe agenda okubanga ate atandikira okubanga ayogerako gye muli ngate ali ku side eri aludde kumpi ne mu Dubai mama akazindalo kali gyoli Nyondo Media amanya gange nze Irene ganze ambassador wa Nyondo GLEAM mbaniriza ku Nyondo Media nateera era nga mbakubiriza okusubscribinga nga nzeero okwogera ku Nyondo GLEAM tuina ebizigo, tuina sabuni, tuina oil, tuina buli kimu kyonna ekikwatagana ne ku nsusu. Faba Nyondo GLEAM tetugenda bad disappointing yadde n'omulundi n'ogumu era nga musobola tufunira kweno contact nyina abaana bajja kuyitamu nga babawa cards nganze Nyondo GLEAM ambassador ngenda kuba ne tiimu yange tugenda kubanga tubayisizaamu products zaffe bye tukola mujja kubanga mbiraba mu maaso awo then tuina ne business cards team ya Nyondo GLEAM ejja kubanga eyita mu bantu baffe okweyongera okumanya kadi eno era bw'oba osanze omuntu nga kadi tefaanana bweti totawaana kukkiriza kubanga abafere bangi so kadi yaffe ya Nyondo GLEAM eri bweti yokka yokka mwebale nnyo. Manya gange yenze Irene Fashion sales manager wa Nyondo GLEAM ngela tuina ekizigo kya Nyondo GLEAM ekizigo kino kinyiriza olususu buli omu nasigala obeereyo ng'oyagala osigala mu kalayo tusobola okunyiriza olususu tetwerusa wabula tunyiriza era oli tajja n'agamba njagala kunjerusa ffe tetwerusa lususu wabula tulunyiriza luna ne lushanana ng'olwa mama Dubai. Tubeerayo ne sabuni ono naye anyiriza olususu bw'omunaaba akunyiriza olususu tubeerayo n'ekyogero kino ekyogero ky'abakazi okinaabako n'ofuna omukisa ya tubeerayo ne buno obuntu obutiiti nabo tubeera nabo ekirala tubeerayo n'ebiviiri tusubuza ebiviiri byonna mu kala ey'enjawulo tubeerayo ne kinki ne braid ne buwiivu bonna tubeera nabo ekyokulala tubeerayo n'engoye nze fenga aba Nyondo GLEAM tukuwambaza ne tukusiba enviiri ne tukolako makeup the same time ate ne tukunyiriza n'olususu bw'obeereyo gwe wenna ng'oyagala okukolako olususu oyagala okunyiriza oyina birthday party oyina birthday party oyagala okukolako okunyiriza tusobola okunyiriza ne tukolako olususu ne tukwambaza ne tukusiba enviiri the same time ne tukolako makeup ate ne tukunyiriza n'olususu. Abalabi ba Nyondo Media ngera sales manager bwabanjulidde ebi products zaffe ze tulina wano waliyo ne products endala nyingi nnyo era tukowoola abantu mwenna musupportinge Nyondo GLEAM tugenda beera basanyufu nnyo kubanga agali awamu ge galuma ennyama mwebale nnyo okusupportinga Nyondo Media era mwongere okusubscribinga naye kyensinga okukubiriza abantu bambi oba nfukamire nakufukamira bane mutuyambe nga bwe mulaba Rozet bwayambye abantu naffe bwe muba musupportinga bambi musupportinge products zonna kubanga bambi muno mwajja ssente eziyamba abaana be mulaba baleeta abayetaaga obuyambi n'ekirala bwe mubanga muyambye Nyondo GLEAM nga musupportinze Nyondo GLEAM mba musupportinze fenna mbanga mwongeddeko ettaffaali kwekyo
naffe abalabi kye tutoola sigamba nti alina nnyo naye bambi bwe mba mumusapooti nze kuba mwana muto yeeyiiya nga bwe mumulaba nze sirabangako Nyondo na musajja tanyanjulirangako musajja bannange naye nga bambi afuba nnyo okulaba ng'akola ki ayamba abaana so kati naffe tulina okukwataganyiza wamu nammwe bambi abalabi tusapootinge product ye birungi nnyo nange bye neesiiga era yatusuubiza n'okukolayo ebyaba baby shimi agenda kubanga yeesiiga Nyondo GLEAM. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yes, nate abalabi baffe aba Nyondo Media twongera obbaniriza ku mukuto gwaffe mubeere nga musubscribinga ku YouTube channel yaffe, ku Twitter, ku WhatsApp, Facebook konna kwetuli twongera obbategeeza nti Nyondo Media tekoma mu kuyamba abaana bokka abali mu bizibu bannayuganda bannaffe bangi ababeera mu bizibu mu UAE muno naye Nyondo Media yongedde okwe-extendinga services zaayo okubatuusizaako ddala buli kimu kyemwandyetaaze naddala kusadiya abakyala. Nyondo Media nina essanyu nnyingi obbategeeza nnyo baganda baffe abakyala bannyinaffe titwabaleetedde ekizigo bakita Nyondo GLEAM. Kino n'ekizigo kigogola embalabe, kigogola skin, kijjamu binnamakula, kirongoosa skin y'omukyala n'atemagana sinakindi okusingako ono oba okwenkana hajati ono golaba. Nyondo GLEAM ekizigo kino 100% kikeberebwa n'ekitongole kikebera ebyomutindo giyite UNBS okuva ewaffe oba wano giyite National Bureau of Standards mu UAE kubanga ffenna tukimanyi tosobola yisa ku bintu bikyamu oba bitatuukana na mutindo ku airport ya wano. Ekizigo kino si kya ssente nnyingi, beeyi ntono nnyo, buli muntu akisobola koba okola kobe tokola, otherwise ffenna tukimanyi obulungi kwefaako ani atakimanyi ekyo. Tulina ekizigo, tulina sabbuuni mulungi nnyo naddala mu budde bwa winter kubanga winter abantu basiiwuka nnyo wano naye sabbuuni ono abakolako bulungi nnyo. Abakyala mu betwasinze okufaako tulina enviiri, braids, kinki, biki byonna tubirina wano mu Nyondo Media ne Nyondo GLEAM. Ffenna kyekimu mba njogedde Media ne GLEAM teweewuunya kubanga emirimu tukola mingi kuba twewaayo kuweereza mmwe bannayuganda. Abakyala no nsonga za mu kisenge muzimanyi bulungi nnyo, omusajja okumunyweza olina okuba n'emmaali eno okitegeera. Kakati buli ababwetaaza osobola okuyita ku www.nyondomedia.com, osobola okukebera ku website, ku Twitter, Instagram konna kwe bali oba kwetuli bulungi nnyo. Tulinawo kano kalotion kalungi nnyo kakola bulungi nnyo, abamu mulina okwetaaga endagiriro yaako okakozesa okuba okategeera bwe bakakozesa. Tulina ebintu bingi, sabuni, shampoo naye waali bulungi nnyo. Tukola enviiri abalina birthday parties, omwami ng'oyagala okwanjula waliwo okwanjula okutalinda gendaka tusobola okukolako wano, mugole ne tumukolako. Abaami abagala okukolera abakyala surprises nakyo kiggwa bulungi nnyo. Tulina buli kika kya kintu, tulina engoye oluusi mugenda ne mugula ebyabayindi naye ng'ate ennyambala eyawaffe eyeeka mugyerabidde naye nga tulinawo lozaaja timumulaba tumwambaliza wano mu Nyondo n'atusigala ng'atuweesa ekitiibwa ng'omukyalo Omuyisiraamu nga naye waali bulungi nnyo. Tulina abazadde wano, tulina abazadde abakyala abazadde weebali wano nga bannaffe bannayuganda. Omwana emikisa oba oliawo omwana n'afuna obubaka okuva ew'omukulu Sheikh Maktoum n'amugamba waayo omwana asomere wano, byonna biva mikisa kiri wano ekyogero oba okyetaaza. Abakyala namwe oluusi abantu mugenda ne mwebuza emirimu gibuze, sente zibuze nga wanaababuza naye ng'ekyogero eky'omukisa kiri wano wa Nyondo nno si wala. Osobola okutukubira ku ssimu yaffe eya Nyondo ejja kuyita wansi awo ku screen, mugikeberewo nga musoma oba nga mulaba mugisomeyo eri awo wansi ku screen. Buli kimu weekiri abatwetaaze tolwayo nnyo kubanga ebintu oluusi bigira ku order. Bakasitoma baffe okuva e Uganda ne wano naddala ab'e Uganda tulina branch za mirundi ebiri, embalala ne waffe mu Kampala branch weeziri. Dubai oba UAE tulina Sharjah, tulina Dubai tuli mu Deira
Shalujja tuli mu kibuga wakati Shalujja osobola okuba nga otutuukako kyekyo yenna abatwetaaze tukebereko ku Facebook tulina namba y'essimu eri 0524680778 eyo Facebook kwetuli, ku Twitter kwetuli, ku Instagram kwetuli. Ayagadde okwongera okutumanya tulina business cards abaana bajja kujja baziyitamu nga bayitamu ne products zaffe. Togaana kakwate. Oyinza obutatwetaaga mu kizigo neno twetaaga ne mu nsonga endala. Kubanga abasinga basooka tulabira mu nsonga ndala nene abalala batwetaaga mu kizigo. Ka face, kola ka face kabeere nga ka baby. Mama shimi. Ka baby shimi kaffe. Nga bwe mukalaba okunyirira abakyala eno ne mali yammwe tubalowoozaako nnyo 10 ku 10. Tweyanziza okubanga mutulaba, tweyanziza okubanga mutwagala nnyo, tweyanziza otuwagira mubeere kuffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olabiba Nyondo Media mwena tubalamusizaako gye muli bane mwena aba surprise nze. Neyanza nnyo neyanzeege. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nyondo Media yaleese. Nyondo Media yatuleetedde ebizigo bino Nyondo GLEAM. Bane mwena abaana bankubira amasima mu Dubai nesiga Nyondo GLEAM. Wabanga obyetaaze osobola okunoonyako ku simu yange ne kutuusa Rozet wali nobanga ofuna ebizigo bino. Tulina engoye Mami Irene yanyambaza nanti ndowooza mundaba yanyambaza design zonna zina musharia abaya ez'abaami buli lugoye lonna bwe lulina musobola omunoonyako contacting Nyondo Media. Bannaye mwenna abali ebuna tulina ebiviiri mu bbeeyi entono okusuubuza kinki buli kika kyonna ky'enviiri weekiri byonna gye birebe masitowa n'abasuubuza mwenna makeup twafunyewo Nyondo Mitini yankozeko makeup yakozeko Irene makeup asiba enviiri mwenna abulebe mwenna abagala kapensa akalungi enviiri zonna zimanyi twambaza abantu abagole namwe abale abagenda okuwa abakyala bammwe Irene alina shaliya ez'omulembe abaya. Banaye thank you so much tunaabaaniriza nnyo nga mutunoonyezaako. Abalungi abatulaba abali ku Nyondo Media sigana kuddamu nateera kwanjula products zaffe zino ze tulina kubanga bazoogeddeko gamba nga quality manager azoogeddeko era ayogedde bingi ebitukwatako mpozi ne brand ambassador waffe Irene naye abanyonyodde ku products zineeno Mam Dubai naye azibanyonyoddeko mpozi ne Irene dreadlocks Shalja International. So yenze Nyondo Rozet abasinga mumanyi abatamanyi era mugende maaso berenga mu subscribe ku YouTube channel yaffe anatera mutunoonyeko ku social media platforms endala zonna gamba nga Facebook, Twitter, Instagram, TikTok mpozi n'endala. Wabula mwenna abaliyo bana Uganda kubanga nkozesa lulimi Luganda kansooke mbeebaze okubanga mutu support nze ngaffe aba Nyondo Media. Support gye mutuwadde n'amanyi n'omukwano y'ensonga lwaki twavuddeyo ne tubanga ate tweta products eza Nyondo GLEAM. Olw'ensonga nti baana bangi babeera mu biyumba ensuzu zaabwe ne zifa nga beetaaga ebintu ebyenjawulo naye ng'ate tebalina bagenda kubijja. Nja kwogera kantu kano kokka of course na kano. Akantu kaneeno kino kyogo kibeera kyogo omanyi bwe tujja muzina ensi ez'enjawulo ebintu bingi bye tutomera bintu bingi bye tusisinkana naye kati omwana weezaako bujja n'onaba ku kyogo kineno kiteeka amazzi nga gannyogoga n'onabako ebintu gyo nga mwenda. So lino si ddogo oba nti bintu byawongo si byawongo lino ddagala wabula nti baakazakaze ate nga Katonda ye yalitonda. Mpozi nenjogerako ne kantu kaneeno abakyala Abaganda simanyi nti mwe mwekka abakyalira ensiko oba abakyala bonna omukyala okubeera
okubeera perfect of course tulina obulombolombo n'ennono nga ffe Abaganda banga ffe abantu okukyalira ensiko kintu kirungi nnyo omukyala n'obeera nga wanyirira otya ng'olabika bulungi naye nga tokyaliranga ku nsiko omusajja ajja kuyisaamu amaaso so n'olw'ensonga eyo twalinga tumanyi nti okukyalira ensiko omuntu olina okuba nga oli muto nti omuntu omukulu takyasobola kukola ki kukyalira nsiko n'omukulu osobola okukyalira ensiko so powder ono nga bw'omulaba oba tugenda kumutiramu oil obeere ng'okola ki ate ng'okyalira ensiko obeere omukyala ali perfect so mbasaba bannayuganda mwenna abali eyo mu nnaku ey'amaanyi ennyo nga bwe mundaba neeyiya mu ngeri emu oba endala era nga brand ambassador waffe wagambye simulagangako omusajja kabeerema mu Dubai of course mbeerawo ebiseera ebisinga nga nenonyiza sente nganza omuntu kuba nyina okukkiriza nti si musajja ebiseera ebisinga nti agenda okuyimiriza buli wayimira n'olowooza nti omusajja agenda okuyimirizaawo ojja kufeiringa mu ngeri emu oba endala of course sigamba mbuno saagala muntu basala kubeera na muntu naye ndifuna omuntu omutuufu nga mukama mumpadde neŋŋamba nti yono ye mutuufu gyeva ne gibulaga bagamba nti Messi ne bwegejje etebeera yaki yakapa so n'olw'ensonga eyo mikwano banaye mbaagala nnyo yonna gye muli naye nga nkyayiya ssente eyo ensonga enkulu kubanga saagala kuva ku mulamwa nyina enzikiriza egamba nti otuba nga tugenda kukola mba njagala nenkola n'omuntu oyo ffenna naasanga nga nako kyentegeseewo naye n'abako kyayongerako so ne tubeera nga tusobola okuba nga tukwataganira wamu ne twezimbira wamu so si kumala gadduka ku papa nti ate bufumbo bubuno ate genda okole kino kubanga susuubira nti mbasajja oba mu bufumbo bagabayo ebirabo though of course I'll get there kubanga nga we mbagambye sigenda ziddamu nnyo products nga ze mbagambye naye nga mbasaba neggonjebwa okubanga bannange mumpagira nebaza Mam Dubai nebaza ambassador waffe Irene nebaza ne Irene International nebaza Nyondo Witi of course omulongo wange nebaza Shakira nebaza ate ne product manager quality manager waffe abadde waneeno nebaza wiki naye nga wali nnyo Azad naye mwebaza nnyo mpozi ne Farida bonna babaddewo n'abantu abalala besoogeddeeko bannange olw'ensonga nti muyina okwagala n'okwagaliza Nyondo Media ne Nyondo GLEAM mwebale nnyo mubadde kubanga ate muze olunaku olwaleero ne mutta ebyammwe bimadde mwagala okunaku olwaleero ne kulwange ne mbanga mukola ki musobola okujja bannaye nange ng'omuntu mbeera waawo sinza alina ennyo era nga ambassador waffe bwakyogedde sinze alina ennyo era sijja kwewaana nnyo nti abaana bonna betusobola okuzaayo ewaka mbu babiki nti nze mbikola but I contribute kyembeera nsobodde bagamba nti omumpi wakuma wakola ki wakwata so kyonna kyembeera nsobodde nempita ne bakyala abadde waneeno Mam Dubai Irene International Irene ambassador waffe ne mbayitayitamu ne babeera nga basobola okukwasaganyiza kwonna abantu abalala ne bavaayo ntiyambako ku baana bali nabali staaka so tetusobola kuyamba abaana bokka naye ate bagamba nti at least ezero teyenkanankana ne mutuyambako tubeera tusobodde era okuyamba tekubeera kwa mpaka wabula tugezaako nga tuba tusobola so mbasaba na Uganda muna gye muwangaalira era nga mbibaza mwena batufollowinga batu wa obuyambi kubanga n'omwana ono abaddewo ono omukyala gubali omuwala gubali bakaka okola obwa okwetunda gubadde bakaka omwana oyo tuyina muzira kisa ate yatuwadde akasente ka tiketi omwana okusobola okudda ewaka waliwo abali batusuubiza naye tebasobola kutuukiriza oba oliawo olw'ensonga ezimu oba ezitali ndala naye twebaza nnyo abasobodde okontributinga ekitono n'oyo eyasobodde okuba nga tugulira air tiketi mangu omwana tugenda kuba nga tukola ki nga tumuze ewaka naye nga nziramu basaba nga mmaliriza nziramu okubasaba negonjebwa nti banayesaba mumpagire oba muli Uganda oba muli luddawa mumpagire ku products zino nti era mbasuubiza gye naakoma okuba nga nfuna kasente gye nzija okusobola okukoma okusevingako abaana abalala kubanga nze siri wa mululu akawono k'embeera nfunye nkagabana ne bannange ekyo Mukama Katonda akola ki akimanyi seyagaliza nze kambasaba negonjebwa abaana abali mu biyumba oba oliawo ng'oyagala kusiba ku nviiri oyagala kukyusako mu mbeera yo mu ngeri emu oba endala wetaba kusi products of course nyina muganda wange ono mulongo mukugu nnyo mukola ka makeup era mukugu nnyo mu buli kika kyambiri kyonna kyoyagala era ne products zino nga muzaade oli mu nnyumba nsobola okuzikuletera nze nganze bwongalo Rozet mpakiri nsobola okuzireeta nja kubeera musanyufu buli muntu anampagira Mukama Katonda abeere nga mugaziyiza ensawo n'oba nga togenda bikozi osobola okugulira omuntu omulala tuya ne t-shirt za Nyondo GLEAM ne t-shirt za Nyondo Media so ogwo gubeera mutima nze alina okugaba t-shirt zino freely naye mutosobola okuvaayo mu supportinga Nyondo Media ne Nyondo GLEAM nogaba naye kanguleyo ka t-shirt kakano so nebaza Mam Dubai aguze t-shirt 10 agenda kuba nga azigabira abaana outside there mpozi ne Irene naye ambassador waffe naye aguze za GLEAM t-shirt 10 nagenda kuzigabira abaana eyo ne Irene International yaguzeyo ku t-shirts nagenda kuba nga naye azigaba banaye mubale nnyo ku supportinga olw'okwagala kwammwe mukola ky'amanyi era nja kola ki nja kweyongera okubeebaza
era kankisembeyo nga mbasaba nange mu supporting omuntu okera ku machana wewayo ne bantu bantandikewo kino okoso bulamu tebadde bwangu waneeno naye nagano genda ku street though waliwo ekikome ekyaliwo nesobola genda ku street era sijja gendayo okuleka mpozi nga temumpagidde ate embeera neetuuka ewala ennyo bo era nsaba mukama katonda kiremenga kutuukawo kubanga eyo si ensonga enkulu naye nga mbasaba banaye mu supporting yonna gye muli namwe abali America osobola okupereza kasente n'ogaaweze eki njala t-shirts 10 ziwa abaana bano bo bati ne bati n'obagagadde kuzisapulayinga Uganda mbasobola okuzitwalayo banaye mbeegayiridde mu gonjebwa ery'amaanyi ennyo mbasaba busabe nti nange sigenda ba disappointinga kubanga abaana b'ensinkana nga beetaaga obuyambi babeera bangi kakibe kyakulya oluusi mpitako mu zi bed space oyo nosanga omwana omulenzi nga alisitaaka abaana abalenzi ebiseera ebisinga bannuma nnyo bambi n'omusanga ng'olinamu banga 10 ogenda okulaba nga ali awo asiiwuse n'ogikola n'ogimu oba 20 ogenda okulaba nga asanyuse ekigenze ewala n'owulira nga amazima gennyini ku mutima ng'okaaba amaziga so tuyita mu bingi ffena naye nga nze mbasaba nti okumpagira ku products zino eno kigenda kuyambako nawe kubanga nyambako abaana abali waneeno abali staaka so neyanziza nnyo neyanzege mwongere okubanga mutufollowinga ku Nyondo Media ebipya bingi bijja tegumukoma kwogwo era nabasubscribinga musubscribing ntumirako mama wange okunkuza nga ndi mukyala mukozi ndi mpatikanyi by the way era nkusubiza nti gwe omusajja anajambula mu bwange tugenda kwejjusa sekubidde kalango naye Justin kayisizaawo magezi naye nga neyanziza nnyo banage mubalenye mu badamu beere bulungi mukama katonda abampeera omukisa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zino ze kadi zaffe eza Nyondo Media Nyondo GLEAM ne products endazo n'ebintu byonna byetukola gamba ng'okuba ebifaananyi oyagala kukwata ka clips oyagala kukwata mukologo oyagala kukwata ki era nga babagambye by the way ne kano saakongeddeko abantu abalina banaye nsobola sala kusibula abantu abalina embuto ennene bweyala kusala ku masavu ga ku lubuto obuntu bweno obulabo obuweke bwekikola bulungi nnyo nti lwakuba ekizibu ekibeera ogenda nnyo emmanju kyekituufu manjagala nnyo okwogera amazima so okanywa n'okenywera ogende mmanju nenga kalongoosa ebikyafu mu lubuto kasalasala ebikyafu mu lubuto kooza mu lubuto era ne kaba kakola kinga kasala olubuto just zibeera mpeke naye nga ate nga ziri nakyo naye nga bwetyo otambudde olunaku olwaleero sijja kukoma kubeebaza anti bagamba etasiime ebulaagiwa bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mubeere bulungi mukama batuweere omukisa amina. Kyabuvunanyizibwa naye ozimbye otya? Kangwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri bazimba kalina ez'ebyuma hollow sections nga kwotadde ne I-beams oyagala plani z'ebizimbe plumbing okuwayalinga amasannyalaze okukolera compound finishing amayumba interior designing ez'omulembe so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula ezitawunya ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu kati mwaba amasomero emizikiti amalwaliro amakanisa amakampuni n'amaka mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe tusangibwa ku Modern Havana Complex omwaliriro ogwokubiri edduuka eryokubiri erubaga Kabusu Road opposite Tavern Woods oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project.